Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV gwe nnyo kubanga ogoberera ate naba ku subscribinga nkusaba subscribinga sharinga likinga tubirenga tugoberera nze ade Wilberforce Sekirimo Muyanja and of course mbanyingideo mu entertainment part of the show nabagamba mulimu ebintu bingi ne mulimu akanyomero akakuwa ku entertainment na biche bigenda maso mu gwanga lya Uganda. Nine mbozi nga 2-3 zenyagala okukanyako okwogerako lero n'omukulu Samike musajja wange mulokole ddala musajja mulokole naye ate nebino ebyensi abigoberera ekirala munnamawulire ekimukakatako okubeera nga amanyi in and out ebintu ebyenjawulo nga bwe bitambula mu nsi ya Uganda. Olunaku lwa leero tulina story eya Papa Misa Kisemakula n'ebyo ebiri wakati we n'abalokole agamba nti waliwo oboolyawo abaawabya nyina ng'akyali mulamu okutuusa okufa nga balina byomutaddemu enzikiriza ze bamuteekamu ezamuwabya oboolyawo okutuusa okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kasuku wamu ne Brian White yawanda muliro agamba nga tannafa Kasuku wakiri mujja ffa babiri olusekero wamukubanga saawa zino yedusasulira. King Sir avudde nakutula mu tune eya musajja mukulu Vincent Segawa. Seba avuga. Waliwo tune gyatuddemu awo. Tune ki? Ayina tune eri ku TikTok etambula nnyo. Simanyi ba mu November muno nga 20 byagenda otuwa. Naye ngenda kakulaga kalungi nnyo. Sami. Tata. Nkwaniriza ku Focus TV. Nange okusanga nsanyuse nnyo. Mukama waffe yibazibuse. Amina. Naye nagamba Mukama akwagala. Ekizibu kye mulina banaddiini mulina ekizibu kimu abali mu ddiini nti mwe mulowooza buli alokoka aba asiriwadde era kati ondabanga omusiru ondabanga yava ku mulamwa naye kankubuulire ulira naye kankubuulire ekintu kimu adde lwaki ondowooleza anti kuba ku mulundi gulisho yaggwa uliriza wangamba Mukama akugala konze era nzija kwatula anoŋŋamba mu ddiini yange kye ŋŋamba ze siri ku bya ddiini Okitegedde Samibuza kuba Kasuke maleyo jala nkubulira ekintu kimu adde waliwo tugenda okutuuka nga tokyalina option obula okukkirira mu geyeena ng'ebyo bye nakola ku nsi bye bineeyimirira ne wookola ebirungi yes tojja kgenda mu ggulu kubanga ekkubo oba toli mumanyi ne oba oli muntu mulungi nnyo nga balina gye bakulindiridde okwata ekkubo effu totuuka. Kati ne wookola ebirungi ebijjuza ensi eno n'oyamba n'okola ki nga saatudde ekkubo obeera ntolikutte tojja tutuuka kwa Bayibuli etugamba yenze ekkubo n'amazima n'obulamu era ayita mu nze malayo ayita mu nze aliraba omusana n'ekitangaala kati mwe muyitawa Samibuuza ku bantu Mukama wange mugamba mutya bannange mwenna abatulaba mwasuze mutya wakuyitenga pasita Samike Samike ge mannya gange adda amanyi okundeeta n'ambuuza ebintu wano so ebintu byenjogera ndabanga Sami very true so nsobola okuba nga ndi mukyamu mu ngeri omubenda oba nga ndi mutuufu obanya bagoberera Sami byayogera byange bibye era ali responsible for them ate kireza nti nze epitome y'okutegeera very true ate n'ekirala omuzungu agamba no man is an island zino zo wa views zange engeri gye ndabamu ebintu sobola oba ndi mukyamu oba nga ndi mutuufu however obeera nga oze mu argument leka wajuwinge na nsonga tovuma kirabe kireege ebbuto omanyi mukwano gwange ngambye nti njiikayiika nnyo saagala kyogero mayinza okugamba namukwano gwange Aled aŋambye njiikayiika nnyo era agambye n'okuwa aŋambye gwe nnyina okukukolako alina okukukolako osale omugejjo manyi atunda supplement nina wasobola okukukolako naye siri bubi naye kirungi kiriwo ekitikunze omugejjo nsobola okumpa eddagala n'entoniwa naye talina liwanvuya gwe tosobola kati kuwanvuwa atukole kale mu week muba mu lunaku lwa leero lugenza okukya by the way
ka video ko ketubali tulaba ka Papa Misaki Semakula ngenda kabateerayo kabateereyo sami ng'omusajja omulokolera agoberera engeri n'obukkiriza abantu engeri gye babutwalamu ne perception abantu gye balina obuli awo ku bulokole kino kirekawa ekya Misaki Semakula okutuuka okuba nga yafiirwako nyina ye kyagamba nti waliwo pasita eyawabya mukadde we maama yawabya maama we olaba nga yatuuka n'okuva ku ddagala yalina ery'obulwadde obwa sukaali bwaki n'asalawo yogamba nti ajja kulyanga kigambo kya Mukama mpaka kuwona kirekawo obusumba. Okay, ekisookera ddala I think yeno topic gye wali ondeeteddeko ku channel yo gye ngenda okudiscussinga nga ng'egwira ddala mu byenkola. Very true. So nyinza okuba sirina authority y'amaanyi but the fact that nti gyendi olumu mba nkuwa first hand information. Very true. Ngenda kuzzayo k'emabega katono. Pastor Male. Yes. Yali assistant wa Pastor Kakande Samuel gwe tumanyi ono. Pastor Male wa Kakande. In fact Kakande si prophet. Prophet Kakande. Pastor Male akugamba nti byejjusa okukola era byasiba avumirira Prophet Kakande. Imbwe ebiseera ebyo we baakoleranga we baalabanga omulwadde wa siriimu azze mu church baakutwalanga ne bakukebeza naye ng'akukebera dokita waabwe ne bakakasa nti olina obulwadde naye wajjanga bakutwala ne bakebera kuba bo nga bagamba tuba tusabire kye tukakasa. So si tugamba bugambi. So nga bakutwala nga bakebera baga oli muki mulwadde. Kati what they would do nga bakusabira biki olwo bakugambye Katonda agenda kuwonya and all that. After some time ng'omukulu agamba owonyezeddwa mu linnya lya Yesu. After some time kati nga bakuzzaayo ewa dokita waabwe kukebera ddala kino kibagamba nti wawonyezeddwa kituufu. Ng'omusawo akuwa empapula eziraga nti olifu negative wejjeeredde omusumba akusabidde owonye. Kakati ebiseera ebisinga bagamba nti owonye ozva ku ddagala kyekisookera ddala scientifically tolina divaako naye ate wano omusumba akugamba owonye nkalaba era akugamba Male bino nno mbijja ku Male through videos ze yajjanga akola ng'abyogera. Abantu bangi after some time baafanga kuba yava ku ddagala baakitwalanga ne to the extent ti Chris wange oyo omulaba waba ali mu church ng'anoonya mubeezi anoonya omukazi ow'okuwasa nga omukulu asobola okujja n'agamba Katonda ndaze oliye mukazi wo naye nga gwakulaga yawonye siriimu gwe basabidde nawona siriimu. Kati mu njogero nga baalwazanga abantu bangi nkiraba era abantu bangi after some time baafanga nti ne Chris abadde omulamu bamugambye bitu bamusabira nawona siriimu ate abakkiriza bagamba bugambi kyekyo pastor ayogedde. Abalala baafiiranga mu process y'okubasabira wano because ng'omukulu akugamba tugenda kukusabira naye toyina Katonda tayambibwako so olina omukkiriza tetumusaba nga ate woomirako kitegeeza omugattika kaakati ng'abamu bafiira awo bavudde ku ddagala bali mu kusaba. Akugambye bwe tuba tuli bakwatayo obunyiriri mu Bible liringa ddagala nalyo tuli mu kuwonya leka ate kumusupply ongerako supplementaries wabujja bakwatayo obunyiriri Katonda wabujja tebamukola ki tebamugattako kati n'eddagala n'olikola ki n'olivaako bamubafiiranga very wrong. Kati naye byonna lwaki babikola olowooza? Ndowoozamu nti asobola obikola olw'okuzimba obukkiriza mu bantu. Ekirala
bwamala okuzimba obukkiriza n'okufuna ebyenfuna byanfuna ekisingira ddala byanfuna okitegeera era ogenda okulaba nga mu mboozi waki nkujja eri nkulage nti abasumba bangi bye bakola tebabikola ki tebali ku bya Katonda. Njala kuwayo ekizampa endala emu. Ono ye omukyala mumanyi nali mumanyi kuba yali asabira ku kyaki gye nali nsabirako ebiseera ebyo. Tukeera ku makya ng'omukyala ayina ekifuba ekimuluma naye tekiwona. Kebayita akafuba. Sijja kulimba saabigenda naye ngamba basically kyali kifuba naye nga tekiwona ng'awulira obulumi bungi bweyongera. Naye nga mu ddwaliro baamugamba oba yayinamu simanyi balubyambi bwe bityo siri so sure. Naye kyenkulaga ne mu ddwaliro yagenda ne bamukeera ne bamugamba ekimuluma. Kakati waliwo omwami yali ku Salama Road awo. So kati ali oba ali side za Ntebe if I'm not mistaken. Era ye teyita pastor, deyita brother n'eriddako awo. Is it brother Tom? Brother muleke nenge erinnya lijja nenga ye brother n'eriddako awo ku Salama Road. Salama Road awo then wakati yavaawo yafuna side zeeyowa n'ebiseera bye yali ku Salama awo yakajja. Omukulu oyo alina ne TV. Ate era agenda okulaba nga obuvo bwe buvaawo ono Kakande. Erinnya lizze ndyogere. Kaakati nze nnyumya bintu byange. Bamutegedde kyemmanyi. Kaakati omukyala alaba ebintu ku TV. Omanyi ku TV okwo bakwata nnyo bye bayita miracle moment. Very true. TV ntono nnyo ezibaako ekigambo ekisomesa Katonda yennyini. Nga tezirinaako. Zibaako miracle moment ono agudde bamusabira oli abuukabuuka awo aba kamera bebasinga. Anti wenzija. Kyona ndi mu kuzimba musingi oba tolina budde nkyanguye. Zimba omusingi. Kakati omukyala abiraba ku TV alaba omuntu akola ebyamagero. Kuba ku TV omukulu alina kondo zisanga oba 2 oba 1 miracle moment. Nkulaba. Before and after. Kati omukyala atula ku TV alaba ono yajja mulema kati azatambula. Ono yajja ayina ekiwundu kiwonye. Yajja mwavu kati alinamu ku ttooke. Kati omukyala agendayo. Wagendayo okumulaba agenda otutuukayo okulaba omusajja Katonda amunyonyere mugaba meka? 2. Toteesa. Ali ku bya Mukama. Toteera nti munne nti musajja wa Katonda akola mirimu gya Mukama. Ameka? 2. Omukyala teyagalina kolo teyamulaba. Kwa yali amanyi bya bulijjo ngeno ku kyaki gyali wogendayo nga musumba ku kifo kwali akuwa obudde. Atukayo nga byaki? Ate si kubamba oyina ne ssente mb'omulabe wosasulayo ssente nga bakolera program Katonda ziwayo nga oli wa weekend. Sunday oli namba 10. Exactly. Kati n'akomawo n'afuna akasente n'addayo. Kakati mu kuddayo omukyala bino ye yabinyumya. Omusajja amulaba amunnyonnyola amugamba bwe babadde bakujjanye olaba owona nti nedda olina ebikutawaanya. Kati omukyala agamba omusajja amuteekako emikono okumusabira aluzinga afuuka unconscious. Kwa hiyo omukyala agamba nti ebyaddako awo anti lungaze engulu tamanyi byaliwo. Exactly. Naye agenda okudda engulu nga bamuteeredde awo ebintu mu butuufu nga eri wagamba osesemye towakana. Naye nga bimuteeredde awo naye nga birimu amagumbagumba birimu ki nga bamugamba ekibala kikutawaanya kiikyo okisesemye. Tumaze okikugjamu. Okisesemye. Naye olina okukomawo at least oba Mukama akusobozesa akomawo ndaba emirundi emeka? 3. Nejjukira buli wajja gaba 2. Okitegedde? Gana 2 gagenze komawo endala 3. Kakati
yabikuba naye kifaananyi kuba nabirabako bino byenjogera omukyalo oli nga tannafa nabiraba okitegeera kuba nkugambye baali basaba ku kyaki yeemu gye nali nsabirako ate nga mikwano nnyo gwa mmange okitegeera kati omukyala kasaba amugamba nti owonye bino ebibadde bikusumbuwa bino wano tubikugjeemu yes nese bina bitunulira nti mu kifaananyi nga mutufu ndabiraddabira ebitu binene okuyita wano gumba ddene okuyita wano okitegedde but because abantu abo balina bakozesa deception bakozesa desperation y'abantu bano jukira ze n'obujulizi bwabadde nga jjala aha kati omukyala n'obuddagala obutono bwali bumuyambako okubeerabeerawo yabuvaako kuba kiri bakiwonyeza kyawedde simanyi ngeri gye bakikola naye amazima gali nti omukyala for the next 1 week yali oke awo simanyi we bakikola simanyi oba kiri mentale oba kukkiriza mentale omuntu asobola okukkirizisa nti owonye era naawe n'owulira nti nga tonnawona ndowooza wekiri wayita weekes omukyala yatabuka lumu n'akutuka n'afa era twamuziika sami bino byoyogera tewabiwuliramu bino ebisembyeyo si byambu okitegedde kati lwaki kikyembadde njala okukulaga tuli mu church these things are happening okitegedde buli ewali original walina okubaawo dupe kuba dupe ono yatutegeeza original engeri wafaanana nti wenkwata akeetaano original nenkwata ekicupuli n'ekicupuli kino ekicupuli kyekintegeeza nti kano kennina kaki senga ekicupuli tekiriiwo tosobola kumanya ate era singa olina kicupuli kyokka otamanya nti ddala exactly kati mu church as a whole mwayingiramu abafere abeenoonyeza ebyabwe okusingira ddala nga banoonya bugagga banoonya kwogerwako kuba ba celebrity na fame kati buli omu ajja ne tactics ze naye bonna abasinga ezimu tusa ku bino ebisatu wali wajja ye ng'akulaga katonda wa buli omu katonda y'omu ffenna tusinza katonda y'omu era mu kyaki ndowooza mubiraba amakyaki agamu ye tagaana oba oli azze munammini oba musamize mujja kyuka jangu nga bw'oli which would not be a bad thing kuba katonda we yatugamba the question is wojjanga wooli oze ng'oyambala mini senga nkomawo mu kyaki y'emu ng'omazeemu emyezi 2 okyayambala mini then she is a pastor is a failure ali ku kirala kuba kiri ennono yandibadde jangu nga bw'oli omala odoptinge eneeyisa ya church exactly naye wenkusaba emyezi 2 ng'okyebbirira n'ofuuwa ku mmindi yo kitegeeza pasita aliko ekikyamu alemeddwa so emboozi ya misaki era nayo nagimanyaako because nga wenkugambye nti musajja yange nali nkola naye alina oluganda kwani ku family ya misaki so yakiŋŋambako naye nga sikiwuliranko kuva horse's mouth paka we nalabye ki video amazima gali nti ngenda kwogera nnyo ku signs wobeera ng'oli mu kyaki fuluma misinde edduka samika sayini zagenda okwogera eba ebigambo byagenda okwogera bw'obadde olina omusumba ng'abikola nga bigwa mu ttuluba byabigenda okumenyayo naye tubatugambye bino bibyo nga ggwe naye anti nkugeya yava authority lwansonga mbibeeramu kati byendimu so nsobola okutegeera nti ono omugoberezi wa focus oba gwalaba vidiyo eno bigambo byagenda okumenya singa olaba omusumbawo oba singa olaba omuntu oyo akulyowo emyoyo nga akola bino wammanga dduka mangu vaayo kubanga noonya ewalala ekisooka omusumba nga enjiri ye esinga yonna etambulira ku prosperity edduka nkulakulana duka Sami Gadem
omusumba yenna ng'enjiri ye etambulira ku prosperity, kuvuga amamotoka, kuzimba nnyumba, kugenda bweru, simanyonyo zifuula obugaali, gaggawala dduka. Tulinako percentage webali ngamba tulinako percentage y'ebyo oba kugamba ono nga 100% kweyekuusa gwogamba anti Bible tugamba kimu. Bible egamba noonya nedde bakyogera noonya obwakabaka bwa Katonda then ebirala bijja kwogerwako. So bino omusumba byabuulira ennyumba biki? They are supplements. Nti we noonya Mukama nentegeera Mukama bino automatically bijja. Sami anti wembuuliza which percentage yandibaddeko ebyo kwana byabulamu anti pastor ayina tugamba bulungi bwa Katonda, ayina tubuulira atubuulire kuvanga lumu, atubuulire nga paka nga 3 mu December. Anti kigambo kitugamba kujja nga mugamba Bible tugikyuseemu kyemwagala kyenkugamba nti woonoonya obwakabaka bwa Katonda bino ebirala bye bateekako nnyo essira bijja automatically. Okategedde so omusumba Bible essira yandira ddala iteeka naye kati abasumba betulina focus bagiteeka nnyo ku supplements zino ayi ne beerabira main message. Kubanga ntera nnyo okugamba abantu nti ekintu kyonna atali mulokole kyasobola okufuna tekyandibadde topic mu church. Kakati njala kumanya okimanyi waliwo abagagga mu nsi eno abasinga basi balokole nabo gambi bebasinga. Exactly. Kakati ate nange wenzija mu church ng'oŋŋamba sima byakufuuka mugagga nd'oluwaati. So nze olina kumpa message eri. So omusumba yenna ng'afrontinga prosperity. Wale onosanga omugagga agenda kugamba ebimu ku ebyo ebikoze obugagga bwe. One ajja kwogera ku mazima. Abamu ajja kugamba okutya Katonda. Abamu ajja kugamba okubeera omwesimbu eri banno. So bwe tumala okulyowa omwoyo zo zonna factors zijira mu muntu oyo atuukiridde. Exactly. Ekyo kimu. Ekyokubiri omusumba yenna nga buli kimu kitambulira ku ye mu church. Kampe example kambere bit specific. Nga nze bwe twatuwa ekiweebwayo naye baba balina olukuŋŋaana lwe balanga ekifaananyi kyekinene kyekibaako. Yes. Bwe tuba tulina charity gye tugenda okukola mu church namba z'essimu zijja zize ettaka lya church. Ye kyengezako okugamba nti okwegulumiza kuno nga buli kimu Katonda wange Katonda waawa naakola tera bawulira tebiri ebyo bya Sami waliwo nabatuuka kussa bwe batagenze wa pastor we Sami anti abasumba sinnagenda kubagoberezi abasumba bye baleeta ekyo Katonda waawa naakola. Nyina kyentera okugamba musajja watu ne bwaba mpangisa n'asenguka emmengo n'agenda Kachiri waakiribulirwa Sanda ajja kulinnyanga. Yes, nze nyina kyentera okugamba nyina kyenneegomba mu Bakatuliki kwanza nzikiriza buli ddiini enamu ekirungi. Basiraamu balina ennyambala nungi tewali newoba mulokole tewaliwo atandiyagadde mukyala we kwambala nga Basiraamu we bambala. Kitegedde Abakatuliki omanyi kyembeegombako nti Omukatuliki ne waava Kachiri nga woogambye n'ajja Emmengo n'asanga ekereziya awulira ati home nga gy'abaddemu eri era father waawo wamulabako abula okuvunnama. Kati ffe mu bulokole ekizibu kye tulina abasumba bo kye baleese oli akulowoozesa nti y'alina Katonda yekka era w'omuvaako era Sami akantu ako kannuma. Osegedde kabi kannuma nova eri gy'ovudde nojja wano olw'ekyaki y'abalokole tandika butandisi n'ogibuuka olw'okubona si musumbawo n'ogenda mu yeeri ye musumba zonna n'oziyitako ku Sande zonna n'ogenda mu yeeri ngenda wa musumba wange. Ekyo kikyamu
okitegeera Katonda alina okubanga abalokole tumusinza wonna olova okwegulumiza ate mubalaba waliwo omugenzi yagamba nga abaana ba wano Katonda waabwe tasobola kubaleka kukola ki katubizeeyo okitegedde simanyi kirekawo mukkiriza kati nga mukama bwe yanyukirira oyo Okay, tugende ku nsonga eyokusatu soke tumaleyo ziri ensonga ebibuuzo nja bireeta after okwegulumiza kyakubiri ng'enjiri etambulira ku prosperity very true ekyokusatu nga obudde abuwa nnyo appearance endabika ye tugamba ku kikwefaako kwambala kola biki. I'll give you an example. Ninawe omwami omu ava mu buweereza obumu nali ngenda mukolako interview n'atuuka yajja ne munne nga wengenda omukwatira kati olaba wano wetuli tosobola mumukwatirawo mbuki packaging nalyoka ngamba tetusobola kukola ne mbuuza lwaki nangamba wano wetukolera tewali presenting abantu bange bajja kumbuuza wabaddeko ki nambuuza n'okumbuuza mu bifo byonna n'ebiri mu Uganda n'olaba wano Serena wabadde togiraba era taata tetwakola so nga ate mubukkiriza ne mwandibadde mu nnimiro weebale okategedde so afa nnyo ku banandaba batya than the message kati nze abantu bagoberera betukiriza Yesu yakolanga ebyamagero naye nga ajja n'eyo yennyini gitugwe mu ghetto eyolaze wala Yesu oza teyalina busobozi bufuna ndogoyi yabulina lwaki teyagifuna lwaki yatambuzanga bigere n'ababigirizwa be era endogoyi yagirinya omulundi ki ate nga yali yeetaagisa okitegedde naye wano nyinayo omusumba gwe mmanyi wano bano obugundi obuweereza obutandika nga olaba musajja nga ayagala okutandika obuweereza aledi kati nga ayayaana nnyo musajja ali awo bw'amaanyi ali ku luguudo olwo gyoyite luguudo ki mpozi olwo otuse ku nkulunga awe namuŋŋoona awo naye ng'osalamu busazi Oyima Road Oyima Road oko kati ono omusajja wange yali ayagala buweereza ndowooza abuwe ku vibe agenda kukola launch omuvidde mu lubigi tonzikiriza kufuluma nansana ade wandi nesonyera onsetinga nvaako nze nyumya tukwate Oyima Road oyo kakati omusajja yajja ge mazima omuntu ono yagenda ku church n'amugamba of course ye tebamusasuza naye yalwawo okufuna appointment n'omusumba n'agenda nanyonyola omusumba nga musumba ngenda kukola kino naye ku lonchi bali baguze ettaka kati nga bagenda kuzimba balaba lonchinge naye kolokolo baagala bagira balaga abagobereza ettaka nga baagala omukulu yaba guest ki preacher ne bamutuukako n'abatunuulira ati andi kakati musumba tulina ettaka lyaffe twagala kulironchinga tugenze okulaba nga mu basumba bonna be tulina igwe asobola okujjayo bulungi ensa oba ekinyusi ky'omukolo tata tukusabanga ennaku z'omwezi 25 mu mwezi ogwa January ojje tubeereko ffenna. Munoonya ssente mmeka okuzimba kyaki? Tunoonya obukadde nga 15. 15. Akati kolawo oti? Nze bwe mba ntambula sitambula nzekka. Musumba tukimanyi. So ntambula n'emmotoka mmeka?
3 musumba 3 era mafuta kati amafuta musumba tetugenda wala mitwalo ndozange ebiri 3 ate akukkiriza omutemere agantambula kati kyasinga onyiiza abali yabagamba temufaayo temufunire ssente weziti yazitema yazimenya yabatemera ssente weziti zenjagala zenzije abagoberezi bajja vaamu ssente njazibajjamu okategedde omusumba eyandise okugamba guno mulimu gwa Mukama bali bamuyise kugula ssabo bamuyise kuba campaign tebamuyise kola byansi nyene kali okategedde njazibajjamu munoonye zino ssente gwenze mumpe zino njazibajjamu wakati yatugamba nze kanzije njazibajjiramu nze kanzije njazibajjiramu sekutegedde singa yabagamba nze kanzije temumpanyidde ekintu kyonna kyonna nze kanzije njakola omulimu nzibajjemu awo simanyi oba olina okusasula omukulu naŋŋamba kati mukyemba mukola n'abawa ne plan njazibajjamu mwetaga wiiki nga 2 mukole ziposita muzitimbetimbe wonna wonna nze bajja kasabandabako ate wennalinnya kati njazibajjamu kati okyegedde tagenda kujja kubuulira kigambo kya Katonda ekimuleese transaction bampa ssente nembasuubiza okubakolera ssente kati nzira okyegedde kati nzira kubayigirizwa banne mbadde nsaba ebintu era mbadde nkyogerako ku chano yange eri negwe mbadde ndeese ebintu ebiri physical tuyina bikwatako physically tebivaawo spiritually obeera musiru nnyo okulwana spiritual battle naye ngaotawula olwana luli physical nkitegeera sana kitegedde sigamba nti nno olumu embeera eyinza okuba tetambula bulungi olw'okubayo spiritual waliwo ekikutawanya ekyo kisoboka naye kyengeza okugamba mpa example nga oyagala mulimu ekyo kyawano ku nsi kitegedde oyagala kuwona oli mulwadde oyagala nkyogere kyekirala kati for example oyagala kugenda bweru naye mutuufu oyagala kugenda bweru tulina wadde passport njagala kugula kamotoka alagula motoka kitegedde ebyo ebintu wetumalanga okusaba Katonda ne bino byebatugamba abakugu ku nsi eno tulina obikola nti wembeera nga nyina obulwadde teri omusumba yenna agamba va ku ddagala mufere this is physical eddagala bakugambye limire nga woosaba tekikonta na ddiini tekikontana kubeera ku ddagala nga bw'osaba Mukama era kuyamba weeyamba kubanga nkubuulira amazima bano abasumba basinga banoonya byabwe ayina kino njala kimakinga very clear ng'omukkiriza yenna ali eyo teweetaaga musumba kutuuka mu ggulu teweetaaga musumba teweetaaga musumba kuba bayibuli yenyina ekugamba nti ezo ennyumba zetuwaana Katonda ezo ennyumba sizize yazeegaana ennyumba ezizimbiddwa ki n'emikono gy'omwana w'omuntu emmotoka ez'ebbeeyi kati ezo ennyumba zemuzimba kyeŋŋamba ennyumba ntegeeza makanisa amakanisa onyagamba tuzimba ekyaki yaffe wano tuzimba ekyaki yaffe wali kyola we yajja yabagamba nti ŋŋenda kumenya yeekaalu ngizimbire mu nnaku mmeka naye golamu bwana bw'okiteeka mu physical world walaba kisoboka naye oba omenye kayumba ako sooka mala mu nnaku 3 naye yali ategeeza ati nti tezirina kye zitegeeza nja kufa ekibi kiveewo ze 3 ze yamala ki ng'afudde so kyaki yeggwe atuulamu ggwe Katonda ono gwe tunoonya atuulamu ggwe so ne wonaagenda mu kyaki ng'olina effutwa toyagaliza tokola ki otawanira bwerere so tubeere aweeyo abasumba abafere gye bali ate be basinga obungi ate mu Kampala tobala bayitirivu bangi so kino ekyabaddewo
kibi tolanjagadde kigaziya foundation ennungi kirekawa abalokole kitukola bubi nnyo because kirina be kikanga ne ate gosikiriza okujja mu church toyina kati kyogenda iwebale kati ffe abalokole tulina kwefaako nnyo okulaba nga tetukyaya abantu bulokole kuba kati kyetutandise okitegeera mu butuufu omulokole tewaliiwo kati ngenda kulaga ebintu ebimu bye tukola ng'abalokole olumu ebitufaananyanga abaki netwevumaganya ne batuvuma amazima gali nti gwe tosobola kubeera kusula ng'osaba n'osiiba ng'osaba from Monday to Monday kibi tukigatta okola ddi kuba tukirize tugaane newankubadde osaba nnyo waliwo ebyetaago ebiri kati gwe biyitamu otya obyetuusaako otya okitegeera simu ababbi okategedde ekirala ebyaddala gweomulokole nina kyakyemu gye nagendamukko ng'abantu sebo balina omusajja yabagamba omusumba nabakibateekamu nti nettaka eri wano ttukuvu ng'omukazi alina ekiwundu weekiti naye bakeera kuyiwako ttaka lya kyaki mu kiwundu mukigenda kuwona mbu kirina omukisa mbu ttaka lino lirina omukisa byakisiru era nze onja nenkutunuulira nti ndabira ddala ng'otuswaza okitegeera then ekirala abasumba bano tebakola bintu bino bokka aba nettiimu ey'abantu abali mabega abakola make-up kigwazanya ku firimu agagawundu ge bakolaakola mbugwe ne bajja ne bakusabira ate okumanya bafeera bubi olumu ade bakukoza oguwundu make-up oli najja n'akusabira mbu mu ddakiika 5 ne kiwona nga oddi obujulizi bandibuzizza nga waliwo emyezi ne Yesu yennyini gwe tugamba yakolanga ebyamagero weetaaga okuteekamu ka initiative okuwona nti ono gwe yasanga ng'amaaso gagize era teyamugamba bugambi mbw amukutteko mti gawonye ngawe ne bakikola yamugamba sula emigo webale wabula yamugamba kwata ettaka wandula maama lusu siga kuki at least obeeko naawe kyokola okategedde si kubanga muye tasobola naye naawe obeeko kyokola baako kyokola ne kati gweyagala Katonda akuwonye naye ate alina be yateekawo abakuyamba toyagala genda mu ddwaliro kyobalaba baba tujjanjaba mu ddwaliro tusaba omujjanjabi atujjanjaba tusaba Katonda atuwonye tebawonya naye batujjanjaba Mukama Katonda yina asalawo kati nze mbagambye omuntu yenna akugamba ekintu nga wokigattagatta tekikola manya omuntu wo munda ayogera ali mu kugamba wano dduka kasola banga tebigatta omanyirawo wano waliwo obulabe okitegedde manya waliwo wano obulabe because waliwo ebintu bye tulabirako n'obuuza naye abantu bano ekibuusabuusa omusumba ono n'abuukabuuka mu ttaka lino gye nalina essuuti n'agwa wansi ekuba neetonya n'atulambisa akakasaaki mwoyo aba mulinye mwoyo kyogamba mwoyo mass of distraction tiwakulinnyako otabuka mwoyo wa mirembe tobukirabukira ne kano kankabagambe bannaaye ekyakize mulaba nga oli waasaba abantu ne babuukabuuka simanyi oli n'agira waati simanyi ne bakwata akazindaalo ne batandika okubuuza omuzimu ovaawa bafere gwe jajjaani kati omuzimu oguwa akazindaalo mu kyaki gukole ki bwe gugamba nti gwe wansindisa bwe gugamba nti nonye gwe so those are wrong things ebikolebwa but the challenge wali akala akalisigaddeyo ku nsonga ya kino
nze njagadde kigaziyamu yes kireme kubeera ku misaki kyadayogera kuba misaki ye kati alina eddoboozi ayogera ne kati nze nkugambye kooli abatalina ddoboozi era n'ebisinga bikyayogerwa era bikyakolebwa mu bantu baffe waliwo abagobereza walabako era bano be baleeta mbu ne babawonya obusezi yes wayita ettayimu ne babanja ssente ng'omukulu teyabasasula kasente ke kitegeeza firimu baali bagizannye naye tebasasula za kuzannya kati woogatta ebintu kyenkuba ekiri nti woogattagatta ebintu nga tebigatta weebuuse nga bukyali oli ku Focus TV ogoberera entertainment twagala kuwayamu ku ebyo bitugambye bitukiririzaamu era misaki tumusaasira misaki ekyo kyonna kyonna ekyamutuuse kuba ye kyeyavuddeyo n'ayogera ye akoze ng'eddoboozi ly'abantu abalala bangi nnyo sami bava okumenyamenyako abayise mu mbeera ey'okunyigirizibwa abayise mu mbeera bw'etyo ey'okusoomoozebwa misaki tukusabira era n'ebyo nabyo Mukama asobole okuba nga bikusuumuusa nene kano kakulu okulaga nti omusumba alina Katonda yes tekiri ku prosperity ye okategedde tekiri ku kuvuga V8 tekiri kuzimba kyaki ya kalina omusumba yenna andi kati nkongera buntu omusumba yenna ayogera ennimi nga womubuuze nke ng'amaze okuzoogera nti wadde oyogera ki nga tasobola kikugamba mufere ezo ennimi mu Bible teziriyo mufere manyi n'abalinayo zi saavisi y'olweggulo yakwogera mu nnimi sami nsaba busabi eno topic tujja genda mu maaso tujja kuba tumwera okugitangaaza naye nkakasa nti nno ebitemeddwa igwalaba nkakasa nti olina kyoyizeemu naawe omusumba nkakasa nti olina kyoyizeemu ku biki n'ebyo byokola eri abantu bo biki byokola ebituufu na biki byotakola bituufu obitereeze because ensi eri mu mbeera ey'okwebuusa tuli mu biseera bivani kati bano abasumba batuukiriza ebyawandiikibwa birina otutuukira twagala tetwagala obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde nimbadde ne Sami ng'akunnyonnyola biki ebyo byalowooza oba byakkiririzaamu nga munnamawulire ng'omulokole ng'omuntu senior citizen kubamba nkisusiza senior oba okisusiza senior alinabeera myaka nga si kya myaka kyokwera citizen kyo kya lunaku lulala sigala ng'ogoberera Focus TV tubeerabira ku subscribinga twasoma emyaka sharinga commentinga tuwogattako gye nalina nga tosoma mbeera mu 7 ku subscribinga ku Focus TV yange bingi